tuyita bingi mu lunaku naye nkimanyi akatambi kano kajja kubaako engeri gye kakukoleramu olunaku. Oyinza obba ofunye olunaku nga lubi naye akatambi kano kalina engeri gye kajja okuba nti ate kakuleta matisiko akaseko ku matama. Okitegeera? Kakati njagala okubuuza gwe gwandaba jjajjaawo yakoma ku myaka emeka okuvuga eggaali? Omukadde omulaba oyo. Omukadde oyo seba avuga boodagaali ku kyalo. Avuga boodagaali ku kyalo. Yasomba bakadde banne simanya bagenda ku makyaki. Simanya bagenda simanya wezo ku kereziya. Bagenda mu bibiina. Simanya ninako gyendaga ngenda wa. Omukadde oyo yavuga bakadde banne ku kyalo aba bayina engendo zibalagako nga tebalina ntambula. Era yakwata eggaali endowooza ogiraba n'agiteekako omutto ogugonda emabega ng'ogwa boodagaali zino ezivugibwa mu Kampala. So ku kyalo gy'asibuka naye avuga boodagaali. Bw'omutunuulira ekitone nnyo ali mu myaka nga 7. Mukulu era mukadde naye akulaga nti omugongo gwe gukyali mugumu, akyalina stamina kwegamba buli agikyanga n'okusinga abavubuka. Okitegeera? Kati nze nkubuuza gwandaba jjajjaawo yakoma ku myaka emeka okuvuga eggaali? Yakoma ku myaka emeka okuvuga eggaali? Ono mukadde omulaba be bamu ku balinnyanga emiti gya ffene mu kyalo, oyo avuga eggaali. Be bamu ku balinnya emiti gya ffene mu kyalo, be balinnyanga emiti gya jjambula ku kyalo, oyo gw'olaba oyo. Okitegeera? Muyinza n'okwesanga nga gwandaba maama wo takyasobola kuvuga ggaali kuba ye alaba akuze. Naye tunuulire omukadde avuga eggaali, mutunuulire ate ng'akola booda. Kasooke nkutuuseeko omukadde ono naawe omwerabireko. Ka vidiyo kampe like. Vidiyo etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. So abagoberezi bange bali ku TikTok, oyo omukaire gwe muli kubona avuga booda ya gaali. Avuirire bumaana. Wavuire bumaana alesa omusaabaze e Buduuba. Era omusaabaze ali kumwizayo wa? Mama omusaabaze oli mwizayo wa? Imwe muvuirire wa? Wempere kiri side ki? Era bumaana ayo gena kaguda akaje cyane. Bakali ona ikonta. Butero omusaabaze oyo oli kwizayo. Oli sababa bana TikTok bandi barenga basobola okola ki? Obuyambi akapikipiki. Kali mwamana ate nima. Bakuwa pipi kyo solo givuga boda. Envuga. Geze samu nko ovuga gaali. So kati tulisaba simbule gaali yo n'omusaabaze tuba abantu bakakaseka kituufu TikTok yokoze. Abanaku obuyambi aba bana TikTok eyo bana omukaire we muyambe era we yalija simbula gaali ye ngali kwegololera. Mujja kulumba akasolo. Izabuzibu nti simbula kwa abagoberezi bayinza kuloza nti oba oli mulwali ku TikTok gyokoze. Bana abagoberezi ndoza muli kubona dada agoloide. Dada bayi. Kakati omukadde oyo omulimu gw'okuvuga boodagaali aguluddemu agukoleredde ebbanga ddene. Yatambuza bakadde banne ku kyalo abatakyasobola kutambula. Kati njagala osooka okompeyalinge akavidiyo nkimanyi okalabye bulungi. Oyo aweese ne gwe baweesa ani asinga obukulu gwe bwe batunuulira. Kale bayinza obba bali mu myaka gye gimu naye tebeesinga kinene. Okitegeera? Naye nsobola okukusiba ssente nti oyo atudde ku mutta emabega tamanyi kuvuga ggaali oba takyasobola. Okitegeera? Ife we twakulira wetumanyize nabeerako keeyo mu kyalo nga tugenze okuwummulako eyo, naye okulaba omukazi ng'avuga eggaali kyabeeranga so rare. Okitegeera ekintu ekyo? Naye ate mu byalo abawala bavugira ddala amagaali. Abawala bavugira ddala amagaali. Naye omuwala yadde avuga eggaali. Okukula ng'avuga eggaali paka ku myaka gy'ono omukadde kizibu. Kati ono omukadde tavuga buvuzi ggaali wabula gwe mulimu. Wandilaba oli nti avuga eggaali nti avugamu naye ate ono omukadde gwe mulimu. Eggaali agivuga buli lunaku avuga eggaali. Okitegeera ekintu ekyo? Buli lunaku avuga eggaali. Akola ssente ze,
bamusasula kwegamba akolera ddala bulungi nnyo kitegeera ekintu ekyo. So nze nkubuuza jjajjawo yakoma ku myaka emeka okuvuga eggaali? Yakoma ku myaka emeka okuvuga eggaali? Kuba nkimanyi ne maama wa Izzo bba takyagijjukira. Wabanga yali agivuguzeeko nga yakoma mu buwala nga takyagijjukira. Kitegeera ekintu ekyo. So abakadde gye bali se baba kyalina stamina waabwe. Kati oyo omukadde asobola okuba nga alina abavubuka baasinga stamina. Ng'alina abavubuka baasinga stamina. Ng'omuvubuka tayinza kuvuga ggaali eyo n'agibonga ng'oyo omukadde bw'agibonga. Naye gwe kwogwo omugongo golowooza ne baaba omukadde nze nange agimmenye, sikulimba agimmenye totala agimmenye. Asangibwa eyo Busoga, eyo Jjinja Busoga, mpulira boogera Lusoga, ndowooza asangibwa eyo Busoga. Okitegeera ekintu kyo. Manyi eno Uganda mwe tuli ebyewuunyisa byo tebiggwaayo ate era tebikoma. Ebyewuunyisa tebiggwaayo ate era tebikoma. Kugamba bingi nnyo okukamala. Kitegeera ekintu ekyo. So tulaba kino, nolaba kiri, nolaba kino, nolaba kiri, oba okitegeera. So eno Uganda mwe tutambulira. Eno Uganda buffe buli kamu ekola ki? Buli kamu ekatuwa. Okitegeera ekintu ekyo. So mukadde yooyo akeera ku makya n'akola akasente ke, n'atambuza bakadde banne gye baba balina okugenda oba gye baba balaga, n'abavuga n'abatwala, bagenda ku makyaki n'abatwala. Kugamba akola akasente ke mpola mpola, amuwaddeyo 1000, amuwaddeyo 500. Nga bw'omanyi era bodagali z'omukyalo si za bbeeyi. Era kizibu nnyo okuba nti wasobola okufuna olugendo olw'3000. Olwo ate luba lunene nnyo naye ayinza obutalusobola. Ate jjukira mu kyalo ye wantu wasinga okubeera ensozi ez'amaanyi. Okitegeera. Kati oyo omukadde mukola n'eggaali yo ssebo akola exercise. Akola exercise. Oyinza okulaba ng'ekimukumye okuba nti ali fiiti. Kukola exercise wa mugongo ogwo n'agumya amagumba. Kyo lwaki omulaba nti alinga muvubuka. Naye ate abakadde abalala basinga batya amagaali nga balowooza ziyinza obba kutula ebiki? Emigongo. N'akakkana ng'eggaali agitidde. Okitegeera ekintu ekyo. Naye ye akulaga tagitya, agibonga bubonzi. Okitegeera ekintu ekyo. So byebyo omanyi ffe wano eno YouTube okimanyi nti nagikolera mmwe. Omanyi tubeereyo n'ofuna nga obeera ofuna olunaku olubi. Naye yadde ofuna olunaku olubi okyekingawoko ku CEO Michael Uganda YouTube channel kubako varieties. Videos ezisobola okuba nti ate zikuteekako akasiko ku matama. Okitegeera dde nti obadde oyise mu bintu bingi, mu kusuubuyizibwa, mu stress. Naye nesobola okuba nti zikurelivinga n'okuba nti ate zikukakkanya. Okitegeera ekintu ekyo. So mbagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Mubeere bulungi, mweraba. Mbagaliza omwezi omujja, omwezi guno omupya, mwenna gubatambulire buki? Gubatambulire bulungi. Peace and love. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mubeere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakale. Subhanallah. Ono alomba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum.